Envunyu erimu amino acids 9 kwegamba ekizimba omubiri ekiri mu nvunyu tokirabanga kiyitirivu. Nolwekyo lunda envunyu oziwe enkoko, lunda envunyu oziwe embizi, lunda envunyu oziwe ebyenyanja. Katulina abalundira ku nyanja babadde baleeta concentrate oba kafiika oba kafiriko baanya bali awo ze batabula. Ali waggulu nnyo juzi ne government yarabye nga waliwo omusolo. Trailers ade zireeta concentrate ne zigenda kilomita obanga 2 bazijjako omusolo. Naye ng'envunyu abalunda ebyenyanja ze beetaaga. Ekyenyanja era batufuna ekisi bwe kitaba kya nvunyu kibeera kya lusiriŋŋanyi. Envunyu yekola ekyenyanja oyiwako buyiyi bwoti ozirunda otya. Bannange mujje mulabe engeri gye tuzirundamu era wali ku mudaala gwaffe weziri nzikwata mu bwenti. Omukyalo omu yalabye ne mwanti eno nvunyu yadduse embiro. Nolabira ddala nga twetaaga mind change. Batugamba nti ebintu ebikyali mu wild, ebikyali mu nsiko bitali domesticated, mu biwuka, mu bisolo ne mu bimera twakafunayo nga 10%. Twajjayo kasooli, twajjayo emboga, naye emidde emirala egiri eyo nagyo gya mugaso. Kati ba researchers balina tutegeeza envunyu eno bwe tetugimanyi tugyekasema amanzi siryankine kubanga eri envunyu. Olina ekizibu n'omuntu. Abakazi wano tebaabawanga ndiga, tebaalyanga nseenene, tebaalyanga majji na nkoko, nga ab'omululu babaganye. Naye kati ennaku zino tebalya nkoko. Omukazi akulekerawo enkoko. Obutamanyi obwo twabuvaako kati bagirya. N'olwaleero kati munneewuunya mama Musumba Ssozi mwena mwagala kunfujjira amalusu kubanga njogedde ku nvunyu. Enkya mujja zirya. Mputuufu mwazirya dda. Omukyala bw'abanga talina mabeere mubawa baby food. Mumanyi ekiri mu baby food? Nvunyu njereere. Tube n'okumanya. Abakyala bano baagala nnyo okusiiga kuno cutex ku mimwa. Omanyi cutex gyava? Bagamba ng'obuliba bwe batayirira abaana bwe bakola mu cutex. Wali okitegedde? Gwe siige emimwa gimyuke. Kati waliwo ebintu bye tulina okumanya nga tuzze mu conference ng'eno kye tuva twebaza Dr. Serwadda abateekawo omulimu nga guno. Engalo! Kubanga waliwo ebitamanyiddwa mu Uganda. Mu Uganda tuli bubi, backward. Lwaki tuli mu fourth world? Batukina mbu tuli mu third world. No, tuli mu fourth world. Nze ngenda nendaba abaavu. Nali mpita mu Nakasongola awo nendaba omukyala nga alina jerrycan nga yava mu yellow nefuuka brown oba nefuuka ki, n'ayingira mu kayumba ng'agira kutiya bw'ati aweddeyo. Newankubadde ne mubuulizi wanjiri nyinza okulaba ekyo n'ensirika. Tuteekwa okutegeeza bannayuganda ki ekiyinza okuvaamu essente. N'olwekyo envunyu tujja bayigiza engeri ozirundamu, olyoka olunda enkoko ku bbeeyi eya wansi, embizi ku bbeeyi eya wansi, ebyenyanja ku bbeeyi eya wansi, ate otunde. Tulina order ya ttani 2 buli lunaku eri abo abalunda ebyenyanja mu cages on Lake Victoria. Ttani 2 buli lunaku. Senga mwe nawana wano tutandika. Olowooza twandibadde n'obuzibu mu makanisa g'abalokole oba kereziya oba n'awalana wonna. Twandibadde abazungu batwepankirako ne bagamba tuli ebisiyagalwa mpaka. N'olwekyo bannange tukyuseemu tulunde envunyu. Magoti eno njalo giseekako ekintu ekirala. Nze bwe nakulira myaka gye6 ng'omuntu bagamba nti yafudde twekweka mu nnyumba olabanga omulambo ogugenda n'okutuukako. Naye kati abantu bafa right left era tewaaliwo bantu bangi bafa kookolo. Naye kati buli afa kookolo twali tulowooza nti abagenzeeko ebweru ababeera mu nnyonyi bafa kookolo. N'obwana obuto kati bufa kookolo. Buva mu ki? Buli kye tulya bakikubamu empiso. Tulya enkoko zino ez'ewiikisi 6. They are nothing but chemicals. Tutambulira mu mmotoka. Tulina AC. Tulina biki tulya kifuuyire. Ezo apple ze mulya nfuuyire. Juzi wano ennyanya zaatubuzeeko mu Uganda ne baleeta ennyanya yabadde nnene okuva e Kenya. Ekyagenda. Myufu fena ntugujubane minyiri. Big is better. Wrong. Omanye engeri gye babigirawo ebitone biroka bibeera ebinene. Chemicals.
bwe zituuka muffe ne zifuuka obutwa buli afa kati kookolo. Njagala tuddeyo ku nsigo ya Adamu. Era bw'onojja ku faamu tulina akanyaanya kano akaffa akedda. Wali okamanyako akaniina akamu akaniina kamyufu obulala bwa yero. Mwali mbulabyeko? Tuddeyo ku nniina. Haleluya. Ene ennyaanya ennene togikwata n'ogimira yonna nga nnamba. No, era ogisalaasalamu paka ne bweyenkana enniina ate n'ogisalaasalamu paka nga naawe enniina wogisaze byenkanyenkanye. Otegedde? N'olwekyo ezo ensigo kati ngenda nzimultiplyinga. Teeka mu lujjaawo, togifuuyira, giteeke mu lusuku, kebeere mu nsiko, terina kizibu kyonna, musana ebeerawo, ng'ojjayo etubeeriti, ng'osiika nnyaanya zo, oba akaliba kalikako kaluubirira, katooleko, who cares? Oba obusigo toyagala bumira, bufujje. Naye ebyennyanja ebifuuyire ebyo tubeeko kye tukkiriza ne kitugaana. Buli kimu mpiso. Kasooli wa GMO. Munnandi takyalabika. Muwogo mpologoma tetukyamulaba. Buli bye tulaba byonna bipya. Baatukolera akakodyo okututtira ddala. Buli lw'okima kasooli olina okuddayo ofune ensigo. Bananga alina kasooli owaffe owedde oli omunnandi yogerako nange. Gwalinga omusooli omweru nga mulimu enjeru, eya yero n'eya papo. Kasooli oyo tumuzzeewo. Sirwanagana na Ministry of Agriculture, sirwanagana na kinaye. This is prudence. Tujja kutuuka nga tetukyalina kye tuyinza kukola. Oddayo eri n'ogula ensigo ng'eri ku bbeeyi ya waggulu. Bameka abalina ennyaanya? Ennyaanya ozigula kilo sente mmeka? 800,000. Miliyoni namba. Otegedde? Mbeera nzibu. Otegedde? Tuddeyo ku buniina, ensigo tuzirina ku faamu eyo munaaba muzze mujja kuzisinkana. Emmwanyi. Nebaza Prime Minister wa Buganda Omukulu Mayiga yanjagaza emmwanyi n'enzirayo okulima emmwanyi. Kuba yagamba nti bannange mulime emmwanyi zimira ne ku chorus. Omusajja amanya advertisement. Yazinjagaza nenga kanzireyo nnime emmwanyi kuba nazirimako emabega nenfuna obuzibu. Bagamba corona coffee takola ki takala. Corona coffee mulime n'ennima corona coffee nga nzijja Kawanda. Nengende Kawanda nengule emmwanyi n'ennima hectares 5. Zonna nga nzigize tizigenda kala zino endala zonna nga zikala. Ogenda okulaba nga emmwanyi egimu gikaze. Nengamba ye batugamba tezikala. Nengenda nenzirayo Kawanda mba researcher. Nembagamba ne mwatugamba corona coffee takala naye wange yakaze. Nkyala ngamba nti tezikala ezo ndooza waziguze walala. Ne mugamba maama ne receipt nzirina omumwanyi ngenda gukuula ngulete wano ogulabe ne receipt nzikulage. Sina mwanyi gye nagula wala nazo nazigula wano. Ngenda guleta maama bayi nanga atogenda kugukuula kuguleta. Nangamba mukama zikala. Bananga okuva olwo nemmanya nga teri ayinza kunyamba. Nze sirina researcher wange. Researcher wange ye Katonda ow'omuggulu. Batulimba. Empisa terina mutawaana. It's just a job. Kati batugamba abantu banogoka bafa. Tewali mutawaana. Tebatutegeeza kituufu. Naye ennaku zino nazzeeyo okulima emmwanyi. Balina engeri gye bazikozeemu nazisimbye. Nenzikolako nze nakwata emmwanyi nenzisiika nenzisekula nenziparkinga nempita entebe ku airport nenziweereza mu America. Yali omuzungu nali nkolagana naye. Emmwanyi ya wano kilo ya kibooko bakuwa 10,000. Kilo ya kase bakuwa 8. Ze dola ngemu ziri endala 2. Naye pound 2.2 pound kilo y'emmwanyi bw'ogenda mu America nga ogitunda nga kaawa ogitunda wakati wa dola 4 n'5. Ffe batuwaako dola mmeka? 2. Kati bagamba nti bo be badonatinga gye tuli. Naye ffe tubadde tudonatinga gye bali okumala emyaka n'emyaka. Tuli bagagga abasiru. Tulina okusabira gavumenti yaffe, tulina okusabira President Museveni tufune fair trade. Omwami ono nakolagana naye nampaako ku ssente ezimu Omumerika nanziba.
nziba twamwereza ne handicraft nebiki tulina ogira emwanyi zaffe tuzirime tuzisiike tuziparkinge tuzitunde mu Saudi Arabia buli kagudo mu Uganda kajja kuba ka chorus ku mwanyi zokka. Otegedde emwanyi na wano wenjogerera kaakati laba okufiirwa dola bali ana gwe nofunako 2 kiri kitya tufuna anaabo. Emwanyi nazisimba bwe naweze emyaka 69 n'ensimba emwanyi mwezi ogwokuna omwaka oguwedde zaatandise okumulisa kati kyokka ejja kubeerawo emyaka emeka n'abazzukulu bajja gisanga. Otegedde emwanyi yaffe wano twagala tugibenga tunoonya engeri gye tuyinza okwegattamu awamu tukole ekibiina tukole kampuni tuziweereze mu Saudi Arabia. Abasomaali banywa kaawa kiki ekyatutuukako butabeera benkanya ate emwanyi noteekamu obusa bw'embuzi ate tuteeka level neegwa naye tubeere nga tuli balokole abakola ebintu ebirungi sente tetuyinza zimalawo mu mwanyi. Wano ninawo mukwano gwange aleeta ebyuma ebikamula oyiro okuva mu mwanyi. Ekiro 5 ezakase zivaamu liita emu eya oyiro. Ekiro 5 ezakase ku siringi 8 buli kiro 8 emirundi 4 atali wa UPE zibeera emitwalo 4 5 emirundi 8 emitwalo 4 naye liita ya oyiro w'emwanyi wano mu Uganda agula emitwalo 2 nga tetugenze na kuzitunda bweru wano mu information ogirina jangu tubukubuulira banga gwozirina twegatte tugule ebyuma ebyo tukole ebintu byaffe. Otegedde bannange ne mulingo ono yennyini gwe mbagambye naleese nno packet 2 ziri wano emu ya Maama Frida emu ya Taata Joseph Serwadda naye sibalabyeko bangambye bajja naye bannange wabeere wabi bantwalira sebo n'omumpeera onomumpeera oyo ajja. Very good. Ebyo birabo byabwe Frida yandeeta wano. Ne mulingo oyo yennyini omulimu olwaleero akatale tukalina. Ekiro siringi 7. Ayagala details tunaalabagana. Ekirala agrotourism. Bw'oba olina akabanja ke oba byokoleyo yadde mu urban area kategeke bulungi nga maama Kalanzi yatuyigiriza wano ku makya. Alina tourism wano Seguku. Abantu bajja ne balaba byakoze ne basasula. Kabirizi ne basasula sente eziva mu mpitirivu. Nange bw'onooba ojja e Butaalaale mbasabe sente ez'enjiri temuzimpa. Omuki akwasiza kuki ku mmere ye. Bwe munaaba muzze okusoma temujja kusomera bwereere. Buli omu asasula emitwalo 4 kubanga amagezi genkuwa gava mu ggulu. Otegedde tolina wojja gajja. Otegedde ate era bw'oba tosobola kusobola mitwalo 4 byenkuyigiriza tosobola biteeka mu nkola. N'olwekyo bino si bya poorest of the poor. Tubadde abasabiriza okumala ebbanga eseera kituuse okuba nti nekyokolo kiteekamu ki omuwendo. So agrotourism bantu baleme genda mu national park yokka bajje neewo. Tubasomesa okukola briquettes. Ebyuma byonna tubirina. Amanda baagatugobyeko emmotoka bazikuba amasasi kyokka olina ebikuta bya muwogo ebikuta by'amatooke olina ebikoola ebikwetoolodde jangu olabe bakola amanda briquettes oveeyo nga eyo nayo industry nambe. Kutiya y'amanda egula sente meka kati 10 na meka 18 mitwalo 8 piece. Mufumbisa kimwe mufumbisa butane gas masanyalaze enku. Waliwo industry amanda business y'amaanyi. Bw'ofuna emmere toyinza kulya okulyako ng'ogifumbye. Jangu tuyigirizewo engeri gy'okola briquettes eyo ebagita cottage industry waka nga sente ziyingira mu ngeri efaana bwetyo. Ekirala okwegaggasa. Twafunye endogoyi twazijja Karamoja. Kubanga bwe nasomye mu Bayibuli muno
nga ndaba Yobu alina endogoyi, gundi n'alina endogoyi, Mariyamu ne bamuteeka akaana ke mu ndogoyi, n'endogoyi. Maama, endogoyi baazigoba awalala, zibeera eri mu Isirayiri. Naye ng'endogoyi ekola ki? Endogoyi yeetikka. Endogoyi ekola transportation. Erya kitono ate ezaala. Otegedde? Endogoyi eyo esika ekigaali. Ente zirima. Nabbi Elisa eriyo genda omusinkana yamusanga nga is a commercial farmer nga alimisa ente eziri castrated endaawo. Auction 12, payers 12. Yali nga alina tractor ennene ey'amaanyi. Kati tugaana bannange, naye ogenda okusaba ssente mu gavumenti, mu banka, ogule tractor, amafuta, wear and tear. Kwegamba olabika nga oyoza ate oyanika mu ttaka. Tetuvaayo, twegaggasa naye nga tetumanyi level gye tuliko. Tukozese endogoyi, tukozese ente, tukozese animal power. Era olaba ne power zibaziyita horse power. Naye tetuzirina wano, twegaggasa. Tugaza twagala okikomyawo wano, ono gye butaala ojja kulaba bwe zituyambye, batwade tunuula kasooli, ng'efuta mawenti, ne tugiteekako kasooli, n'ogigamba n'egenda bwereere. Naye okupangisa tipa, okupangisa pick-up, bweze sente olowooza twani zisegedde ne zisigalawo, n'ogula kilo ya kabizi. N'olwekyo poverty eradication gundi ekirala kansembyeyo kino. Jackfruit. Fene. Banangeze we nakulira ng'amazzi osobola okukyama awaka. Nga njagalayo ku lwendo lw'amazzi. Bambi tuulaawo ne bakuwa amazzi. Nali mulamu bwe nti nga ndaba batandise mineral water mu Uganda. Ne ngamba amazzi bagatunda. Bagatunda amazzi nago bagatunda. Era bamunasooka beekalakaasa. Kiringanga wano emabega mu biseera bya Amini ng'abakyala tebambala mpale. Era bwe bayambala empale nga bamugoberera ng'akanyonyi bwe tukuba enduulu wa. Naye kati baatumanyiiza bambala empalo zitusinza. Ebintu bikyuse. Bwe wayagalanga wayengeranga ffene, mbadde njagala kaffene, genda owanule anti bigwa bugwi, genda. Naye kati musiri gwani gwokyayingiramu ogwa ffene n'akuwa. Juzi naguze ffene baabutadde butono bwe buti, sinye 10,000. Ndi mu campaign mu gombola ye Ssekanyonyi okubalimisa ffene nga bamusimba ku nsalosalo z'ebibanja byabwe, ku nguudo. Enguudo tuteekako ebitititi, ebisansasansa ebitatugasa, senga tuteekako ffene. Mu myaka 5 ffene ekifene wano newe kibanga kya siringi 5 byokka. Ezo ssente eziyingira. Nze nakasimba kati emiti 200. Ngenda kubisimba bwe siweza 10 sirekeraawo. Ani yali alabye ffene ng'afudde? N'osanga omuti gwa ffene nga gukaze, wanika omukono. Tekubanga oli mukadde okunsinga. Nzisirabanga mukene muti gwa ffene gukaze. Gukalako oludda naye lwasibalawo akasigaddewo. Muti guwangaala. Bameka abafuuyira emiti gya ffene? Ye bameka abagisalira? Bannange, laba ssente ez'obwereere eziri awo. Mu kifo ky'ebimuli bino ebitategeerekeka, ebiti ebigaziwa bwe biti, teekawo ffene. Kati wali bw'onoogenda ku mudaala gwaffe, envunyu ekulira ku ffene. Era ebikuta bya ffene byonna bano mu Kampala nze mbikuŋŋaanya ne mbiwa envunyu. Mu kifo ky'ogenda eruzira nfuneyo gundi ani eyo ebikanja, mbiwa binankani bya ffene. Olaba nga 0 ate nnyongerako 0 nenyongera bulungi. Tufune engeri gye tuyinza okuba nga tuva mu bwavu. Tubaaniriza ku mudaala gwaffe, tubaaniriza ebutaalaale, tubaaniriza okubeera abalamu, tubaaniriza okulya muringa, okuwuta eggi ly'akagubi nga bbisi. Mukama abeere nammwe.